Matayo essula 2 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana n'omuntu alina ennyumba ye eyakeera enkya okupakasa abalimi balima olusuku lwe olw'emizabbibu. Bwe yamala okulagaana n'abalimi okubasasula eddinaali emu olunaku, n'abasindika mu lusuku olw'emizabbibu, n'afuluma ku ssaawa nga 3, n'alaba abalala nga bayimiridde ku ttale nga tebaliiko kye bakola. Nabo n'abagamba nti, nammwe mugende mukole mu lusuku olw'emizabbibu, nange nnaabasasula ekinaabasaanira. N'afuluma nate essaawa nga ziri 6, era ne ku ssaawa 9 n'akola bw'atyo. Era n'afuluma ku ssaawa nga ziri 11, n'asanga abalala nga bayimiridde, n'abagamba nti, kiki ekibayimirizza wano obudde okuziba nga temuliko kye mukola? Ne baddamu nti, kubanga tewali muntu eyatupakasizza. N'abagamba nti, nammwe mugende mukole mu lusuku olw'emizabbibu. Obudde bwe bwawungeera, nannyini lusuku olw'emizabbibu n'agamba omusajja we alabirira abakozi nti, bayita abalimi obawe empeera, ng'osookera ku w'oluvannyuma okutuusa ku w'olubereberye. Abo abaapangisibwa ku ssaawa 11 ne bajja, ne baweebwa buli muntu eddinaali emu. Abo abaasooka okupangisibwa bwe bajja ne balowooza nti banaaweebwa okusingawo, naye bo ne baweebwa buli omu eddinaali emu. Bwe baagiweebwa ne beemulugunyiza nannyini lusuku nga bagamba nti, bano ab'oluvannyuma bakoledde essaawa emu yokka, naye n'obenkanya naffe abaateganya okuva enkya nga n'essana litwokya. Naye ye n'addamu n'agamba omu ku bo nti, munnange, sikukoze bubi, tewalagaanye nange eddinaali emu. Twala eyiyo ogende. Njagala okuwa n'oyo eyaza oluvannyuma nga bwe mpadde ggwe. Siyinza kukola byange nga bwe njagala, oba okwatiddwa obujja olw'obugabi bwange. Bwe bati ab'oluvannyuma baliba ab'olubereberye, n'ab'olubereberye baliba ab'oluvannyuma. Yesu bwe yali ng'ayambuka okugenda e Yerusaalemi, n'atwala abayigirizwa 12 kyama, n'abagambira mu kkubo nti, laba, twambuka okugenda e Yerusaalemi, n'Omwana w'Omuntu aliweebwayo mu bakabona abakulu n'abawandiisi. Nabo balimusalira omusango okumutta, era balimuwaayo mu baamawanga okumuduulira, n'okumukuba n'okumukomerera, kyokka alizuukizibwa ku lunaku olwokusatu. Awo nnyina w'abaana ba Zebbedaayo n'ajja gy'ali, n'abaana be n'amusinza, n'abaako ky'amusaba. Yesu n'amugamba nti, oyagala ki? N'amuddamu nti, lagira abaana bange bano bombi batuule, omu ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulala ku mukono gwo ogwa kkono mu bwakabaka bwo. Naye Yesu n'addamu ng'agamba nti, temumanyi kye musaba. Muyinza okunywa ku kikompe nze kye ŋŋenda okunywako? Ne bamugamba nti, tuyinza. Yesu n'abagamba nti, ku kikompe kyange mulinywerako ddala, naye eky'okutuula ku mukono gwange ogwa ddyo ne ku mukono gwange ogwa kkono sinza okugaba, wabula kiweebwa abo Kitange be yakutegekera. Nabali 10 bwe baawulira ne banyiigira abooluganda 2. Naye Yesu n'abayita bonna gy'ali n'abagamba nti, mumanyi ng'abafuzi b'amawanga babafuga, era abakulu baabwe babatwala n'amaanyi. Naye tekiibenga bwe kityo mu mmwe. Naye buli anaayagala obukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe. Naye buli ayagala okuba ow'olubereberye mu mmwe anaabanga muddu wammwe. Ng'Omwana w'Omuntu bw'atajja kuweerezebwa, wabula okuweereza, n'okuwaayo obulamu bwe okuba ekinunuliro ky'abangi. Awo Yesu n'abayigirizwa bwe baali nga bafuluma mu Yeriko, ekibiina ekinene ne kimugoberera. Laba, abazibe b'amaaso 2 abaali batudde ku mabbali g'ekkubo bwe baawulira nti Yesu ayitawo, ne boogerera waggulu nga bagamba nti, Mukama waffe, Omwana wa Dawudi, otusaasire. Ekibiina ne kibaboggolera nga kibagamba okusirika, naye bo ne beeyongerera okwogerera waggulu nga bagamba nti, Mukama waffe, Omwana wa Dawudi, tusaasire. Awo Yesu n'ayimirira n'abayita, n'abagamba nti, mwagala mbakolere ki? Ne bamugamba nti, Mukama waffe, amaaso gaffe gazibuke. Yesu n'abakwatirwa ekisa, n'abakwata ku maaso gaabwe, amangu ago ne balaba, ne bamugoberera.